Kaliisoliiso wa gavumenti Bit Olive Namisankamya tuli omwe akwasizza omukubiza w'ekikulu Ggwanga olukulu alipoota ekwata ku buli bw'enguzi mu ttundutundu ly'omwaka 2023 awamu ne 2024. Ono mukwaya alipoota yennyamidde olw'ensimbi Uganda zeefiirwa mu buli bw'enguzi n'obunyaguluzi obukutte wansi ne waggulu mu ggwanga, era alaze nti singa bafuna ensimbi ezeetaagisa balina kye basobola okukola mu kutuula ku nfeete obuzibu buno. We are mandated to save money, to recover money, and to stamp out corruption. You've heard us speak, Madam Speaker, that a scientific research was done, and this country is estimated to lose up to 10 trillion shillings per year to corruption. If the Inspectorate of Government was adequately funded, this figure could significantly come down. Ono era alaze nga bwe bakoze okunoonyereza mu disitulikiti ezitali zimu ng'abeeno empeebwa gye baweebwamu emirimu erimu ebirumira, era n'alaga nti baakufulumya alipoota ku bye baazudde mu bbanga eritali lya wala. And we also conducted another study on the cost-benefit analysis of outsourcing private recruitment firms by government departments and agencies. The research was undertaken as a result of various complaints received on issues of irregular recruitment by commissions, and preliminary findings confirm widespread corruption in recruitment process in government, especially in the district service commission. Mukwanja alipoota alaze nga bwe bafuna okwemulugunya ku buli bw'enguzi, era buli mwaka omuwendo gweyongera okulinnya ekintu ekisa eggwanga mu katyabaga, wabula nga bakola ekisoboka okulaba nga bakola okunoonyereza era n'okutuula ku nfeete ensonga zino. Nga tukoze okunoonyereza okusukka mu kwegamba mwaka guno okuwerera ddala nga$2,500, ekitegeeza nti tuleese ebitaano ebyasigalayo mu mwaka guli, ne twongerako ku 2,000 ze tufunye omwaka guno, ne tuba nga tunoonyereza ku bintu ku nsonga ezatuleeterwa kumpi 2,500. Ezimu zigwera mu kkooti, era ziri mu kkooti, abamu kkooti egubasalira. Ategeeza nga bwe waliwo ensimbi ze balagidde zinunulibwe, era nga muno batwaliramu n'ebintu ebikalu ng'obumu ku buvunaanyizibwa bwe balina mu kununula ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Kkooti egubasalira nti gubasinze, ate abalala ne tuteeseza wabweru wa kkooti ne tukkaanya nti basasule essente ze baatwala bazizzeewo, ate oluusi ne tubawa ne ku bintu byabwe. Kati ebyo byonna bye biri mu ripoota eno. Ssente ze twalagira zikomezebwewo, ebintu by'abantu bye twabowa ebiwerera ddala obuwumbi bungi obwa ssente. Kamya alaze n'okusoomoozebwa okutali kumu kwe bayitamu omuli omuwendo gw'abakozi okuba omutono, awamu n'abo abanoonya ebifo ebirala olw'ensasula nabo okweyongera, ebitongole bya gavumenti okuba ku analog n'ebirala. Tusoma mu mawulire abantu bakwatiddwa, abantu bagobeddwa ku mirimu, abantu bawumuziddwa olw'okubanga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Okutwalira awamu, era twanjulidde sipiika nga twagala batuwe ssente tumalirize ekizimbe kyaffe, kubanga tukozesa ssente nnyingi nnyo mu kupangisa ekizimbe, so nga ate tutadde ssente nnyingi nnyo gavumenti mu kuzimba ekizimbe. Omukubiza w'ekikolo Ggwanga olukulu Antamong abawadde amagezi okutaba n'abantu ba wansi nti be bajja okuba bagulizaako ku babbi b'ensimbi, era n'okubunyisa amawulire agakwata ku kitongole kyabwe. Now don't joke with AGG. Anything you take, they will come for you. So when you create awareness, it will reduce somehow some kind of corruption that is outside there. I want to thank you once more for coming over
all of you for coming over. Now today you are all three here. Don't wabula abasuubiza okubawagira mu buli kyetaagisa okulaba nga basobola okutuula ku nfeete obuli bw'enguzi. go home. Where you need support, we are here. We are here. I have told you the only thing Parliament cannot change is change a woman into a man. But we can do everything. We can do everything, and we just want you to work with us. We support each other. We are one. We belong to one government. We belong to one government, and we will always support you. Yes, Kigongo, kulwa Channel 44 Oleggulo.